abandaba era bampuliriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi asiimye okuggulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno mu ssaza lye lya Buddu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogukya ogwa May. Essaza lya Buddu nga be bakyampiyoni b'empaka zino omwaka oguwedde baakuggulawo empaka zino n'essaza lya Mawogola mu kiseera kya Masaka Recreation Center. Bino bikakasiddwa minisita w'ebyemizannyo Mmengo ow'ekitiibwa Hendress Kabembe mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde leero mu ofiisi ye ku Bulange Mmengo. Okutegeeza Obuganda bonna ne bannayuganda bonna banamizannyo bonna Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano mu ssaza lye ery'e Buddu ng'aggulawo empiira gy'amasaza. Guno ogenda kubeera mulundi gwakubiri ogw'omuddiringano ng'essaza lya Buddu lizannya omupiira oguggulawo empaka ez'amasaza ng'omwaka oguwedde baggulawo ne Kabula erya Ntonde. Zino zigenda kubeera mpaka za mulundi gwa 13 bukyanga ziddizibwawo mu mwaka ogwa 2004. Tewaliwo ssaza lyonna bassebo ne bannyabo abantu ba Buganda abandaba era abampuliriza mu masaza 18 ateekeddwa kuwaayo wadde siringi 10 nga tulonda essaza erigenda okuggulawo omupiira. Ebintu ebimu kwe natandikirako nga nnyingidde ofiisi eno kwali kugirawo ddala embeera eyeekuusa obukenuzi obufaanagana bwe butyo. Oluvannyuma aba Buddu bakwasiddwa bendera ya Buganda okukakasa nti be bagenda okutegeka emikolo egiggulawo empaka zino. Akabonero kabalaga nti mugende musabaale mukole omukolo ogw'ekitiibwa ogujja mu ssaza ekkulu Buddu ogujja mu kitiibwa kya nannyini nsi Ssaabasajja Kabaka. Mu ngeri y'emu minisita Hendress Kabembe atongozza akakiiko akapya akagenda okuddukanya empaka ez'amasaza. Abadde ssentebe w'akakiiko kano Sulaiman Ssejjengo asigaddewo nga okumyukibwa Saamu Mpiima ng'ono era yakulira baddiifiri. Omuwandiisi waako ye Honorable Patrick Nsanja ng'onaze mu kifo kya Moses Batemyetto. Festus Kirumira asigaddewo ku by'ekikugu nga wakumyukibwa Enoka Sebuuma ng'ate Farida Bongole asigaddewo ku by'amawulire.